Yes, mbaniza kadde kano mwasi yo mutya mulimu kyana kubasaba mu subscribe ngata munyigene kandi bagitafaali TV yuki. Mbagamba nti muli bamanyi nnyo kubanga mu following no kubanga mu subscribe ngane munyiga kadi pastor Bugingo ayongedde okubanga atabuka wali ku Kananirandi ku nsonga y'abo abamubanja ssente za Pentagon era abayise sitaani era ng'ono agamba nti sitaani ekyokugenda ebulange kyamulumye n'agaana okukyogerako n'adda ku Pentagon. Yafudde atuwa amagezi mbu tugule pavers ne ssente ezitulinawo tuzimbemu ekkanisa entono. Amagezi gaabwe si mabi naye bagakozesa ewaabwe. Ate njagala kutegeeza sitaani nti nze ndi kaona w'amasasi sikyatya biduduma ye Pastor Bugingo. Pastor Bugingo yongedde okubanga akola ki? Yongedde okubanga ateekawo embeera nti ye taati yawo bonna bamugamba simanyanga Pentagon simanyanga biki. Agezaako kubanga akola ki? Abikkirira naye jjukira abantu bakoze ki? Balanse okubanga bamuvaamu. Pastor Bugingo abantu bonna bamuvanja Pentagon agamba simanyanga epeva simanyanga oteeka peva ayagala abantu basigale nga bavunyira mbisooto. Naye ng'ate jjukira amagezi abantu ge bamuwa okuteekawo peva si mabi n'okuyiwawo enkokotaawo kubanga agasooto gangi abantu bagavulubana agenda okusaba n'avaayo n'abanga ava mu nnimiro. Jjukira sizoni ya nkuba. Ye Pastor Bugingo abantu bwe bamuwa amagezi ago abayita basitaani. Abayita basitaani. Video ku social media zibeerako nga ziraba. Video eziteekebwayo ku social media zibeerako nga ziraba. Video zituteekayo zibeerako nga ziraba. Azicekinga n'aziraba era amanya bikola ki ebyogerebwa mu videos ezo. Ezo byakola ki byayogerako kubanga sometimes abantu abasinga bagamba nti no ku Canaan ebisooto bingi ettaka lyawo lisika amazzi enkuba bwe wetonya ky'obalaba kiba kikambwemukko. Abamugambako bonna bayita sitaani era ono agambye mbu sitaani ekyokugenda ebulange teyakyogeddeko oba sitaani kyo lwagamba sitaani kyo oba gwagamba agamba jjukira yabadde bulange ebulange baali baagala kukola kye baagala kumulemesa agendayo ni Katikkiro yakoze eki Katikkiro teyagaanye n'amuleka ne bagaana ani ne full figure babadde bakumeka mu wiiki eno mu kitwaka kuba baga yabaddeko ebulange Bugingo yabaddeko ng'agenze kukyalako embuga era Katikkiro yabadde mubi nakola ki n'abakkiriza bubi n'abaaniriza bulungi newankubadde full figure yavuma abantu n'abawemu ali Katikkiro teyagadde kulaga mbeera n'abaaniriza bulungi ne beeyanjulako gundi ne yeeyanjulako gundi ani Susan Makula bonna ne beeyanjula bulungi eri Katikkiro teyabalaze ki tebalaze embeera. Kaakati Bugingo agamba ebyebulange sitaani teyabyogeddeko kakati ali mu kuyingirira bintu bya Pentagon. Jjukira Pentagon yo bagamba ejja kumalwa bukadde 200 anyanga obuwumbi 200 asegamba buwumbi 10 kati mbukweyongeddeko n'obuwumbi 20 bajja kumpulira embaga naga Pentagon teriiyo baali bw'ngamba nti 10 kiganya ate 200 kirabike obuwumbi 200 kirabike. Era nga Pastor Bugingo yakomeko ekyo yagamba tekyalina kyatya olaba yawona amasasi agamba nti sikyalina kyentya olaba nawona amasasi nga kubagamba mbu simanyanga mbu yeki option ya sitaani esemba enene ey'amasasi agamba nti olaba yagiwona eyo option ya sitaani agamba nti takyalina kyatya era agamba nti ayibidde okubanga afeesinga buli kimu tatya biduduma ye mukulu Bugingo. Naye ebyo bitambula akadde kano ku social media mungera okubanga munfollowing nga temujja kubanga majusa naye nga kiri ku Canaan kyekyo Bugingo obusungu bungi baaba nawadde nze nkisuubira kubanga wiiki yonna abayeyadde bamuliko ekibadde ku social media yabadde atrendinga ku nsonga ya Pentagon era nawadde nkisuubira nti ejje kubaako kyayaga tayinza kusirika busirisi. Amanyi kizibu okusirika ono omusajja kizibu naye nga ate ebiseera ebisinga oluusi bw'osirikako social media eyinza okujja ku focus naye gy'oka omuntu kwagala n'okubaanukula bagamba ye atuwadde attention kitegeeza bye twogera lwe naye bw'osirika bakola ki bakuvaako naye abakola ki oba naye ndoza ayagala kubeera ng'ali mu mawulire tebali amanyi. Social media oba olina kusirika busisi n'ogireka naye nga munaye Pentagon bakyabanja abasinga bamugambye tuyite tusime omusingi tufunye abaana tugolera akawunga n'ebijanjaalo bigulo biteekewaawo.
jjukira amagezi g'okuzimbawo church entonotono yagagaanye agamba ate nzimbawo katono ate nga koonewo. Aga amagezi gemugaba mugende mugatwale ewammwe mugeewe. Era ntakomeko ekyo nagamba abagagga ensonga lwaki baba bazimba ebizimbe bwe ne balekako amabaati nga gasereka ekyalo kiramba. Ne bagateeka bagenda ozimba ekizimbe kye mbaba tebagala bantu. Mbw'abajegerajegera okulingiza ku bizimbe byabwe n'okwagala okuwa amagezi ag'ekisirusiru ye Bugingo. Bw'atyo bw'alipulayinza abantu abakola kya babanja Pentagoni. Akali kiraga ddala nti Pentagoni yo teriiyo era munnange Endiiga zandibadde zeesootinga. Bino abyogedde ng'Endiiga zikuba mu ngalo era ndowooza nga zisiima byakola ki, zisiima empeereza ye n'ebyayogera binaggwerawa. Ojja kuwulira naye nga tuli mu 2024 tuli mu 2025 kuva 2016 we baayanja enteekateeka y'okuzimba Pentagoni mpaka nakaakati Pentagoni efuuse Pentagoni buwumbi 10 ate buwumbi 12 kati nebuuza ziriwa ssente entuufu. Ate jjukira Pastor Bugingo kyajja agula emmotoka empya n'ekizimbe kye bagamba kye yagula ennansana. Ekizimbe kye Pastor Bugingo tannaba kukyogerako, ninze lwali kyogerako ndaba agenda kureactinga atya. Kubanga amawulire gaali nga galaga nti alina ekizimbe nansana ku Hoima Road, kizimbe kinene bwaguuga bakipangisa awo ku masitoo mbusimanya nga kumpi opposite bane Bank of Africa kumpi ne Kenjoy supermarket kyaka mbu ekigula kawumbi kalamba nabiwulira ku social media naye omanyi wali omukate wabula mulyo ninze lwaliyogera ku kizimbe ekyo tannaba kukyogerako kuba nkiweera abiraba era abiwulira ebyogerwa ku social media naye simanyi lwali takyogerako ekizimbe kirategeeza nti kiki lwakitegeeza nti kiki olaba asiize takyogeranga kiba kitegeeza nti kiki kiba kitegeeza nti kiki. Kale tujja kuba tumanyawo gye bijja okuba nga bikomekeera. Following Afari TV yali subscribing onyiga ekade mbali updates ezinavaayo naye nga mukulu Bugingo agamba nti abawa amagezi wanga nzimbewo kacyanca katono bagende bagaba abeewaabwe sitagala kumanya yagamba olaba yawona amasasi tewali kimukanga onaawulira ku social media abeerako era abiraba ebyogerera omusajja mpozi ko nga alina gwe yateekayo amuwa information eri etambula ku social media. Nze nabadde nkisuubira tasobola kusirikako. Jjukira buli bw'abawa attention bana ku social media bagamba nti kaali nga baddamu ne bw'osirika bakwesonyiwa ate abalumbye abayise ba sitaani. Social media windows ne ba content creators abayise ba sitaani bonna bagenda ku nsonga za Pentagoni. Kaakati nno onaawulira gye bigenda okubanga bikomekeera naye nga byebyo bagita Afari TV gye musubscribinge munyige n'ekkade bapasita bangi abafuere Kenya balina gwe bakutte baddalumiza okuba nti azuukiza abantu ne wano Uganda namulabyewo ne bagaya mu demonstration ow'e Uganda